abaddewo n'akasente ka Land Road kaakano si gwe guno omwezi gumu emitwalo gyaffe gino 7 so keeko Land Road akasente k'ennyumba so kitegeeza tusasudde okuva nga ennaku z'omwezi 10 so ennaku z'omwezi 10 bwe zituuka obwo omwezi guba gukutuuse ayagala kwebaka enjala emuluma tanafuna byakulya leero. Abakyala banange yenna abali eyo nsaba buyambi munyambeko sirina kyenina muntaase munyambe n'omwana wange ono bakuyambe mu kiddala nfune kapito naawe ensula siri bulungi bali kungobawo n'omwana ninshaba mwena balyokwe abina obuyambi banyambeko nyeyongeza eddoboozi bakuyambe batya banyambe kubanga tiina kinyine ndyo mu buzibu bw'amaani gwe n'omwana wo n'omwana wange tulinawo kubeera n'ekyokulya kitukiina okunyamba mbeeyanziza neyanzeege mukama abawo omukisa. babayita batiimu good talent mbeebaza mwebalira ddala omutima omulungi naye si byangu mu butuufu nange mbeebaza okumuyambako Bambi kubanga mu butuufu abadde talina walaga nange nga mpulira obulumi kubanga nange mbadde mu butuufu neŋŋamba nkozeko naye nga nange okumugamba nti genda nga siraba bwenkola kitu siraba walaga ono omulaba ono yagenza program yinza ogenza okujja obedde akaba nga omuntu aguwunzise naye abadde tanafuna ku byakulya kati leero tetenkanyiza otya ndaba amaaso nawe gakumyuse leero kati mukoze mutya wali abantu nga mulinayo amaduuka musobola otuwa ku byokulya ono wuuno abadde nga apoozinga mpolampola obedde akaaba omulaba enjo ono n'akkirira omulundi gumu ecwi. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Omukutu gutandika okusinziira okuba nga tukuweereza nze Sonko Muhammad muli mutya olamu bugamba butya ndi mu bitundu wano eno tuli tubakunjegoyego z'ekibuga Kampala so tukomyewo eri omukyala gwe twasembayo okubalaga okola ate ekitundu kyaffe ekyokubiri abakiraba ekyasooka mwakiraba alastavinga alina omwana olwenti amulemiredde ebyokulya n'ebifaanaganako ng'ebyo so tukomye kubanga tumukyekingako so wano wendi wewuwo waabeera ekyenjalo ku mulundi guno tugenda kubeera ffenna ne Land Road we then twogeremuko tulabe ki ekigenda mu maaso ndowooza Land Road weyongere eno Land Road yatule wali eri wakola ki weyongere eno afune waatuula kale tuula kale so wetuli tulina omukyala mpozi wangamba gwana erinnya lyo Tuhiire Doreen. Najja kwongeza kudobooza Tuhiire Doreen. Tuhiire Doreen. So omukyala bamuyita Tuhiire Doreen twali naye omulundi oguwedde emabega ne tuliriza emboozi ye nga bwe yali etambula. Nze Sonko Muhammad tukola airport pickups nyongera okujjukiza nti gwe akomawo mu ggwanga yaffe erya Uganda tukwaniriza okomewo bulungi tukutambuze ero tuke waka bulungi safely. Betty's Touch and Beauty Studio basange bebuloba ku nsonga y'okunyirira makeup omulembe okutimba ku mukolo gwo okustayiringa enviiri n'okupangisa gomasi bwe bityo wekwata Betty's Touch enamba y'ejolaba mu squeeze back eriko ebifaananyi bya makeup. Suplex Gym basangibwa bweyogerere Kavule kukubo eritamu erigenda enamataba kirinye yebukasa gym gyosooka okulaba eri waggulu ku kalina ng'oyambuka bw'oyita bw'oti mu Kavule so Suplex Gym naye lunaku olw'omukaaga wabawo boot camp so mujje mukola omubiri bodybuilding aerobics wabawo dance classes n'ebirala bifaanaganako ng'ebyo. Nze Sonko Muhammad tulina Atuhiire Doreen ono twawulira emboozi y'omulundi ogwasooka nga namusango liye Land Road we Land Road yali amufulumya Land Lady yali nga amufulumya mu nnyumba kigwe nga weekoleseeyo soko gye wano tukulabe wano olwo bebi mpozi yano n'erinnya lye gwani erinnya lyo
Ani? Mumulabye bebe n'omulaba Angel. Okay, atuhire Doreen. Kasooka tubuze kulanda ndio sibi otire nnyo. Ndi bulungi ssebo. Mpozi gusa. Obulamu buli butya? Obulamu bulungi. Mpozi. Afe we tuli wano mpola gwe landilodi wa Doreen. Landiredi. Mpozi baba bayita balandiredi banna. Anti obutasoma fa abatasoma. So bana yona abeera landiredi lwakuba ekigambo landiredi kiringa ekyatukola ki? Kiringa ekyatukwata. Kamweka microphone kaneeno lwakuba obuzibu bw'oyogera nga tebiri ku program kaba kapisinga nnyo kaba katwala eddoboozi lyo. Doreen kiki buzibu ki obwamutuukako we nabasangira ng'omufulumya mu nnyumba nga mugenda wa chairman ng'ebintu biganye ekyali kitya? Doreen yayingira mu nju. Ojja kwongezako ku ddoboozi. Doreen yayingira mu nju Bambi. Kyekyamazima nti yali talina buyambi nga ne ssente mu butuufu nga bw'owulya nti omuntu asasulako emyezi 3 ye nze saaziraba nako. Atya yalingira buyingiza nga nnyumba awo nga zigwe n'ayingira. Anti laba waliwo eyamuleeta omwami gwe yawa ne ssente ezasooka ezaali emitwalo 5 naye nga enju yali si ya mitwalo 5 naye nga zezo ssente zeyasooka okuwa ate nga nazo teyaziwanze nannyini nnyumba. Kaakati era okuva olwo Bambi nga era talina ssente akusasulako ebiri kwegamba kati era mbadde mubanja kumpi myezi 6 okuba nti guli ogwasooka nagutta n'obusi neŋŋamba kamukole ki kamusaasire naye ate nazina era ng'olaba talina wakola ki wakuzijja. Okuyingira mu nnyumba nti tewaliiwo nali siriiwo nali ninako wendi olwagula enju nembeera nga nkyaliko wano waggulawo obuguzi. Yes. So wagenda okugulayo already ng'ayingidde mu nnyumba mu tayimu y'okugulaawo wali tonaba kushifutinga kujja. Kati bwe nagula mwalimu abantu. Kaakati abantu bwe balimu ebbanga bwe lyatuuka baveemu nze nange nenjagala nve gye nali mpangisa nkole ki nzije mu nju yange. Ngenda okujja namusangaawo ku mulyango nemugamba ani wayingidde oti? Naŋŋamba waliwo omusajja yandeese wano. Naŋŋamba nti ki enju yange. Neŋŋamba nga teyasoose kunneebuuza enju yange. Kati nemugamba okoze otya? Naŋŋamba sina wakudda. Kati nenkola ki nange nemukwatirwa ekisa nemugamba beeramuko. Naye ngenza okulaba Bambi ebbanga liyita ddene ate tasasula neŋŋamba nze nkole ntya. Nemugamba kyenkuyambyeko kimala kati kola ki naawe weeyiye ofuna omuntu anaakola ki anaakuyamba. Kati waawuwa tusangira nali mutwala wa chairman ng'ebbanga lye twalagaana liweddeko. Omwayoka ebbanga weetereza ove mu nnyumba ngala ndio kikwaddeyo omwezi. Okiraba naye ng'era tewali olaba tewali wajja nemugamba wange tuddeyo wa chairman ajje tukufulumye. Yes. So ndowooza banaye emboozi mujulire okuva ewa Landiroodi side eno kidori nga gw'omulaba nga takola nga tubuze ku side eyo takola okugamba nti ayiye abeka kasente kaleeta. Capital yalina mutono akugamba ntandise okufumba obuugi tandise n'omutwalo gumu n'ekitundu oba gumu. Kati bwagenda nafumba obuugi ogenda okulaba nti ate omwana mulwadde ngeza asooka ayimirira ng'ate obugoba bw'abafunyeemu ng'asooka abulya nga buvaawo ne famire. Kati awo nga taddamu nga nawe eri wenyini olulabira ddala nti tafunyeemu nga tolina omugamba nti newadde n'ebbiri zimpe ng'olaba zigendedde ku mwana. Capital nga naye talina. Ngenda balinga mukono gwo lwenzija musange eyo mu nnyumba. Womukuba ku kigambo kya Yesu. Of era nina omubuulira enjiri kyenjagala bino webiri ebizibu webiri naye ate njagala nnyo okusemberera omuntu nga akuze mwoyo nga ayagala Katonda kubanga nange bwembeera n'omuntu nga atya Katonda kinyamba nnyo olaba. So gwoli mulokole. Yes. So naye yamaze n'alokoka. Yalokoka naye okunywera tananywera kunywezi. Yes. Naye walokoka neto nanywera bunywezi kikirwa kitonywera mu Yesu nalokoke era nsaba. So aina watanywera nanywera bulungi ku. Nze ndabira ddala njagala atuukewo nyina we njagala kale
atuuke mu bya Mukama. Kale so Doreen tuzze leero oyina plan kyo oyina akasente gwe kubafunyeyo konna koyinza okugamba nti oyinawo akasente weekati tutandikirako okwongerezaako naffe singa tuba nga tulinamu mu nsawo yaffe. Amazima go Neeyogera nnyo amazima go sirinaawo kati bate sinayiyayiyayo sirina. Tonnaddamu funa kapitoli wa buugi bwe wagamba oddemu. Sinaba kufuna kasente nti ntandika obuugi nkole. Naye kapito wabala bisobosa obulogezaako kukola. Nsobolera ddala okukola. Wakuba toyinza kukola ate nga tolina woosula. Tekisoboka. Mukyala Landiroodi lwakuba erinnya lyo mpozi wagamba erinnya ki? Teopista mukyala Teopista Nakanwagi Landiroodi nabaddeko ne bannange eyo bati mu Good Talent nga twogeramuko soko sirike twali twogeramuko ne bannaffe bati mu Good Talent ne bambuuza nga bena kunyonyodde ku ssimu yagamba omukyala oyo nafa twasize ekisaa naye ennaku zino sente tezirabika bakwano bange in fact bawala bonna kati abawala abo ne baŋŋamba tusobola omufunira ennyumba endala ne tusonda ssente obeera ya mitwalo nga 7 oba 5 oba 7 ne tufuna ssente tumpangisiza ennyumba endala kuba kati rent we mabega Landiroodi n'amukola atya ng'ate ffe tulina zisooka omwe baganyiza tulemerera kyenavudde mbagamba bannange Landiroodi oli nga amugumiikiriza katwogereko naye bw'abanga akkiriza nga mugaye musobola omusasula emyezi 3 tubeeke engeri gye tutandikamu oba asobola omusonyiweeza emabega engeri kati naye gye yalokosa ali mulokole munne oba onaasobola okufunayo baka kapito katonotono atandika okukola yeeyimirizeewo so kyenabadde nkubuuza simanyi wakirabye otya ekyo naye ng'ate obuzibu obuliwo obwavu bungi nga n'emyezi 3 gindi tebakulabika naye bagamba nti otukakkanyeko oba omwezi ogumu then at the end of the month gunaggweerayo batunaba tufunye emyezi emirala naye afune ka kapito atandika okukola yeeyimirizeewo. Omwezi guno kati kutomulaba nange noonya kapito nange nina okufuna ekyokukola kubanga nange nandyagadde singa ezo nfuna wakiri entandiko nandibadde nkola ki nange nfuna kintandikawo nange ninfuna ekyokukola ekisobola okukola ki tunafuna nawe onoonya kapito nange noonya kapito yes ate olaba ono Doreen yamazima era tubadde ffenna kubanga waliwo ne lwenafuna abantu nga basasula ssente myezi 3 naye ng'olaba agenda kuvamu atya mazima najja omukyala ne mugamba omukyala ali wali angange ayagala kuyingira nnyumba ne mugamba kati nkoze ntya nangamba teewo mpozi nfulumize ebintu byange nfulume nga sirina wensula naye ng'omuntu yaliwo naye kakati omwezi gumu mazima ddala nange kapito gwenjagala kuba nti kati babadde bagambye eky'omwezi tusooke tukkakkanye guno then we gunaggweerako zirinda zijja bba zifunise kubanga abamu nabo bakola ssente bazirinda mwezi ng'omwezi nga guggwako kuba pulaani gye babadde baagala opulaninga singa tufuna emyezi nga3 egy'ennyumba then naye naafuna kapito nekibanga ekyenga kiwedde bakwano bange batiimu Good Talent wate babadde bagambye naye nga kansooke ngende mbuze ku Landiroodi ono kati simanyi ekyo tukikoze tutya era nga singa kibanga kisoboka era ogumu tetugenda gamba ntujja guleeta nkya nti obadde tuva ogwo nga tulina kyetukozeewo then nga wetulina omwezi oguggweerako kati gisasulwa oba ginaaba ebiremera oba 3 oba 4 kinaasinzira abantu engeri ssente Katonda gy'anaaba abawaddemu then naye ayiyeyo ka kapito nawe kimanyi onaamuyambako oba agendangaawo otandike fumba bugi nga alina waatuula bikyali mu kusuubira naye kimanyi Katonda nga tukkiriza mu Katonda bijja kusoboka. Kati simanya ogwa ngamba kakati ebintu bino tunakakasa tutya nti bituufu kubanga olaba bino ebintu muyamba kirungi nnyo naye sibamanyi nnyo kubanga kati ate oluusi mutuuseeko ekitundu ewamu ate nebikaluba munaamuyamba kumala bbanga ki nze kyenzijja okusaba wabula singa ono webafunye wamutuleka akabina ako kamera eri YouTube tetusa bulungi beera wano kwata ebisomoozo kwata kyendowooza naye kyemmanyi waali naye alina okulwana bw'ofuna abantu abakuyambako nnyabo tolina kurelaxinga oba okitegeera because abantu bano balina ebizibu byabwe balina ebibatawanyamu n'ebirala kwata okiraba kati so oba tolina kurelaxinga naye bw'orelaxinga n'ogamba nze kati ekyange ekyaggwa nkivuddeko
obuzibu bwabagenda obufeesinga so olina okulwana nga n'abalala bwe bakulwanirako bw'ofuna kukaabirako nayo yongera bweyongezi kukaaba kyenyinza okugamba ne tuba tusuubira mu maaso awo kuba nakugamba wiiki emu ne bano kino kyakoledde ennaku zaabadde bbiri ne bagamba embeera eri bwetu program tugirabe ne babaako kibakati nze kyenyinza okugamba nga singa baba nga batuwadde emyezi emirala 3 mu maaso ne tugifuna kitegeeza tuba tufulumye guno omwaka era naye ng'omuntu oba toyinza kutundamu stabilizing ofuna ne kakapita ak'obuugi n'ofuna essigiri oba nesefuli ennene n'ekiro 10 ez'obuwunga n'otandika awo then oba oli wekka ekyo kyemba ndowooza naawe n'olwana n'olaba nti obulamu busobola oyimirirawo awo ekigaana awo simanyi nga wafuluma awo simanyi anti nze bwentyo omanyi lwaki nkugamba bwentyo nebino nali sibisuubira nagamba yika tugezeeko tulabe era ninyinza okugamba nyinza olowooza nkigenda kukomaawo ne tufuna ate omulala yinza okugamba katubu tulina omukyala era ali yalina abaana bali aba oli yamuteerayo omwaka mulamba bamuwadde ne ssente za bizinensi n'abaana abali ku ssomero basoma n'ate baliiri eri mukyalo wansi baana bali aba ate ng'omukyala alina n'akawuka n'omwana asembayo obuto yenkana ng'ono alina akawuka ababiri be batalina naye obulamu bulinganga obwakyukako lwenti wa mwaka alya anywa tumukolera shopping webite kati tomanya nteekateeka za Katonda tetulina kukkiriza na Katonda kati kyekyo munnange landiledi kati nzi kyekyo siba sure newe mba nzikiririza mu Katonda ndi sure nti Katonda ajja kubikola Katonda yabikola kyembadde ndowooza kuba emitwalo 7 emyezi 2 emitwalo 14 emyezi 3 gyemitwalo emekaawo 21 emyezi 3 so roughly fen tuyinza okwagala raising emitwalo nga 35 ti 10 gya capital Katonda wanabakkiriza then n'abiri gumu egya rent awo gap wogizanyiramu n'otakola then problem eba yo so kiri kyendowooza landlord ekyo olabye otya mukwano ogwosigale ng'omukuba enjiri oleme muta kugenda nga omubulire ekiddako kuba okimanyi embeera weenaagaana ennaku zino akyalenge gye beeyiyamu ebidirira oba obimanyi tebiba bya sitaani ddala twatuuka embeera negaana agamba akangendeko ku street kale namwe tujja kweyongera okuba nga tuwuliziganya kati era ennaku z'omwezi eziri mmeka leero 11 leero 10 so omwezi guba gugwako nga 10 asoba ne ba team good talent bakwano bange n'abalala nga bwe twatandika n'omuntu omulala ne nalaba YouTube channel yaffe alaba TikTok ne walala bonna omukyalo ono ali stuck okugulu kumuluma kwafunamu obuzibu asobola okukola ntasobola kukola nga agenda wala nnyo alina kolerawo kumpi naye muyiri byasobola okukola omukyalo ono gwe mulaba namusanga ala ndi oyo ng'agenda waero kwero si bamufulumye mu nnyumba naye yali amaze akabanga nga nkubira amasimu nemwegayirirako okwo walandiroad n'amusaasira landiledi n'amusaasira n'amuleka munatwa wiiki emu wiiki yaweddeko jjo kwosa jjo yaggwako ku Mande nesobola kulabika jjo naze nembananyako nesibalaba nitwafunyeyo bati mu good talent olw'omukyala Kisaache then n'abalala mwenanga we muli netufuna ekirowoozo ekigamba ntuyambeko okwo ku mukyalo ntutandike naye program yaffe yabadde yakutandika ng'omwezi guggwako naye eno emergency yazze nga tetuyinza kugireka oba mukitegedde so nga tulina ne bebi ono omulenzi ono nga tetwagala akole ekyasafalinge basule wabuli kuba basulako okebweru baleme ate kudda musula mbweru omwana ono akole ki addemu alwala empewo nga bwe yalwala emabegako oba okitegeera naye ebyokulya bitona kati wetwogera omwana wuno akaaba enjala emuluma so kano kikyeterwaga kitono nnyo twabadde ffe tulina bajeti yaffe ya mitwalo kale tubale emitwalo 4 nti emyezi 3 egy'ennyumba emitwalo 21 bwetufunayo n'emitwalo 10 egya capital onaasobola okukola talinganga abalala betuyambyeko ne balemererwa okukola onaasobola okukola era agamba bizinesi ejja tutandika nayo yabuugi tugule sefuli ennene oba ya mitwalo nga 3 mitwalo nga 3 fulaska agirina tumugulireyo n'essigiri amanda n'akasawo k'obuwunga atandika alabirira omwana ono naye yeebeezeewo so ng'embeera bwetyo bweri yabeerako n'omuntu yali amusuza nati nayagala ato okumukako omukwano n'afumukayo emisinde taata w'omwana yaleko n'omuddwaliro ng'agenza okuzawo n'ebisa bimuluma taata omwana n'adduka n'abulawo kati saayina kwekolerera osanga embeera eyinza okutambula wangi sookoddemu mpita empulire kati so nno embeera bwetyo bweri kiki oyinza otugamba leero
oba gwe toyina plan oli awo? Nze sina plan naye nebaza abazira kisaabanyambye. Mwebale nnyo okunyamba mbeeyanziza neyanzeege Mukama abawe omukisa. Babayita ba team good talent. Team good talent mbeebaza mwebalira ddala omutima omulungi. So banaye abatolaba twateeka WhatsApp group bw'oba oyagala joininga it's okay. WhatsApp eno tugenda yamba ku bantu nga tosuubira magoba. Ekintu kyangu nnyo tukuteekamu buli mwezi so contributing omutwalo gumu bwe guti. Tulina tuteeka ku kyana batafuna wadde obuyambi. So buli mwezi nga gugwa kutujja kukolayo charity. Owayo omutwalo gumu gokka bwe guti. Then programs zetuba tukoze ne tukyuzingamu omuntu omu nawo omuntu oyinza omwekyuzingira ne tuleteeka abantu nga basatu nga tuyambe ani ku bano. So omwezi nga guggwako tu contributing a wiki esooka mu mwezi ne tugenda tukyalirako omuntu omu ne tubako kye tumuyamba. Ekyo kimu. Ekyokubiri abanafu abali emitala ne tugenda kwongera okubayambako nga oba waleka family e Uganda ng'oyagala ogenda tugirambuleko tujja genda tugirambuleko. Naba ng'oli mu ttiimu yaffe nga tosasudde ssente olwo contributinga kintu kya ntambula n'amafuta bw'ebityo nga tugenda tukyalira. Olwo abalina abaana baabwe nga bali ku masomero, abalina abaana baabwe nga batulugunyizibwa mu birayiko ebimu tubikoze. Tugenda tutuuka ne tukula ekiri ku ground. Olwo naawe ali eyo ng'olina wooguze ennyumba ng'olina wooguze naye ng'oli kuzimba naye nga tokakasa ddala bazimba oba tebazimba. So as a family tugenda kuba nga ffe abali ku ground otutuma n'otuwa location tugendawo tukukwatire video tukukakasize nga n'abaliwo tebategedde kikigenda mu maaso. Tujja buzi tugeze ogambye ogula poloti ewantu. So bwe nzijanze ku kyalo noonya LC weeri. Bw'omenya na LC weeri nga bandagirira poloti weeri. Bw'omatuuka poloti nenjiraba nga nze ngenda ku LC nga poloti njiramuza. Bwe nnamuza poloti ne bangamba poloti ya mwami gundi abeera wali eri ate nga kugamba yagigula ng'otandika okkaaba amaziga ng'omanyirawo nti poloti gy'olowooza nti iyo erabika si ki erabika si iyo kati sembeera efaanaganako ng'eyo. Osobola okuba ng'ojoyininga nkozesa ennamba eri 0706 794729 onsindika message ku WhatsApp nembeera nga nkujoyininga mu group yaffe eno nitubeera nga tuwuliziganya. Nekira mulimu okuwuliziganya abamu muli mu biyumba abaana bakola mu biyumba mufuna obuzibu naye nga tolina wootandikira. Kiyinza kuyamba kitya? Bw'ofuna obuzibu nga ddala bya ddala nga biriko obujulizi nze osobola okuŋŋamba ne tutandika okukuluma omuliro online okulaba nga at least company yakutwala ekunoonya wooli ezuule kyekiganye muwarabu yakucunya baba yakumazeeko emirembe oba ekiyumba kiganya olina kudda bamu balwala kino ntisinze nnyo nga abaana basinga obungi balwala ebigere abali mu biyumba eyo balwala ebigere ne bizimba. So okubanga tumanya ki ekigenda mu maaso olina ogenda ku kyeyo ng'oli mulamu kuba bakukebera nokomawo ng'ova ku kyeyo balina okukebera tukomewo ng'oli mulamu okole bulungi okolerera abaana oba famire yo okomewo ng'ebintu bitambula bulungi nnyo. So osobola otujoyininga ne tuba nga tuwuliziganya. So Landlord tweyanziza munnange weebale kukkiriza weebale kubanga oli omuntu alina Katonda kuba abantu nga gwe bayinza obutasangika. Landlord abamu aba yakufulumiza dda genda. So Landlord wuuyo mukwano gwe alabika akwagala. So mukwatagane ekirambadde nsaba tuteeke mu nnyonyi saala z'amaanyi tusobole Landlord kireme eggana tukiguse osanga tufune n'ekisingako awo. So yongera okusaba abantu bakuyambeko oyogera obwetaavu bwo yongera obbagamba okuyambako bakyala banno gye bali eyo. Abakyala bannange yenna abali eyo nsaba buyambi munyambeko. Sina kyenina muntaase munyambe n'omwana wange ono. Bakuyambe mu kiddala. Nfune kapito naawe ensula siri bulungi bali kungobawo n'omwana. Kapito nzayinza bbawa sente nga mmeka? Oyo w'obuugi. Bafuna emitwalo nga 10 tusobola otandika nagyo. Otandika okukola. Wangamba oli munyankole oli muki? Ne munyankole. Neyongeza kudowooza oli munyankole. Osobola okukozesa ku lunyankole n'oyogera ebigambo ebyo ng'oyita ku banyankole gye bali eyo. Waliwo abali emitala mayanja ng'abantu banyankole nga wali olulimi olwo ajja wuliranga muganda we. Tugende. Ninshaba mwena balyokwe ab'eno buyambi banyambeko. Neyongeza eddoboozi bakuyambe batya? Banyambe kubanga tiina kinyine ndyo mu buzibu bw'amaani. Gwe n'omwana wo nawe? Nyowe n'omwana wanje tulinawo kubeera n'ekyokulya kitukiina. Okay, biweddeyo mu lunyankole? Kale, so twabaddewo n'akasente ka Landlord kaakano si gwe guno omwezi gumu emitwalo gyaffe gigino 7.
so keeko Land Road akasente k'ennyumba so tutegeeza tusasudde okuva nga ennaku z'omwezi 10 so ennaku z'omwezi 10 bwe zituuka ogwo omwezi guba gukutuuse ayagala kwebaka enjala emuluma njala emuluma tanafuna byakulya leero kati so ndowooza bannange kyekyo Land Road tweyanze nnyo tweyanze nge mukwano kale bannaye si byangu mu butuufu nange mbebaza okumuyambako Bambi kubanga mu butuufu abadde talina walaga nange nga mpulira obulumye kubanga nange mbadde mu butuufu neŋŋamba nkozeko naye nga nange okumugamba nti genda nga siraba bwenkola ki siraba walaga naye nebaza timu ki Good Talent timu Good Talent mwebale nnyo 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 okumuyamba Bambi mukama abawe omukisa abawe abaddizeewo buli atodde kyatodde Bambi mukama abaddizeewo ate abawe n'omukisa ogutaliiko buyinike buli alina obwetaavu mukama agabirire era abafune ono enjala emuluma omulaba ono omulaba ono yagenza program yinza ogenza okujja obedde akaba nga omutwe aguwunzise naye abadde tanafuna ku byakulya kati leero tetenkanyiza otya ndaba amaaso naye gakumyuse leero kati mukoze mutya wali abantu nga mwinayo amaduuka musobola otuwa ku byokulya ono wuuno abadde nga apoozinga mpolampola obedde akaaba omulaba enjo ono n'akkirira omulundi gumu ecwi n'apoyera awo njala emuluma obedda ndaba nga akaaba kaaba tusabe Katonda atutaase ataakirize mu mbeera ebeere ng'ekolaki ebeere ng'etereera katukwongere guno omutwalo sente zadde emitwalo 8 musanvu za nnyumba mbadde njagala gutereka kati tunoonye emirala 6 tugyongereko gifuke 7 tube nga tufunye omwezi omulala because batuwadde emitwalo 8 naye ate kati ono enjala emuluma kati guugwo mutwalo gumu kati guugwo tetenkanye oba guyinza okuyambako leero n'enkya ate tomanya tuteekemu essala Katonda mwana abayambira neyanziza neyanzeege mwebale nnyo mwebalire ddala abanyambye neyanziza nnyo kale bannaye ndina enjo Marina ku kamera nyongera okujjukiza Babetty's Touch and Beauty Studio abasangibwa ebuluba ku nsonga y'okunyirira make-up w'omulembe okustayiringa enviiri okusiba enviiri okutimba ku mukolo gw'okupangisa gomasi wekwate Babetty's Touch and Beauty Studio awo pioneer sponsor Suplex Gym basangibwa bweyogerere Kavule bw'oba oveebwa oyogerere n'okkirira ku kikirire Namboole otuuka ekirinnya Kavule w'okyamira ng'ogende ku birigende e Bukasa Gym eri waggulu awo buli kyuma ky'omanyi kikozesebwa ekiri mu Suplex Gym awo embeera mubeera y'emu tukola airport pickups lwaki olina okutambula naffe oba osanidde okutambula naffe bwe otambula naffe ntukutambuza nze mu nnyini nzajja kusawe nenkukima naye tubaako ka percentage ke tufisa Katonda akatuyamba ofuna amafuta okulaba nga tutuuka ku bannaffe abalina obwetaavu n'okubaako bye tuyambayo okola interview ku muntu n'ate ng'enjala emuluma ng'olina okuvaawo ng'omwokyezaayo okaawo so bulumba nga mutambudde naffe automatically oba oyambye ku muntu obeera odonatinze ekyo mukitegedde bulungi nnyo akasente k'otuwa tukayiiya obeera omaze okudonatinga kitegedde so nze Sonko Muhammad ku Katonda n'ensi yange sijja suka lunaku olwaleero ne WhatsApp group eri egenda mu maaso oba oyagala okuwuliziganya obulungi n'okumanya ebigenda mu maaso in fact abali mu WhatsApp group yaffe olwo ebintu biba extras bitasobola teeka mu kamera naye nga tusobola okubibanyonnyola mu group ne mbitegeera obulungi nnyo n'abantu embeera mwe bayita n'okuyambagana okutambula okuwuliziganya tofuna obuzibu ng'oli mu kiyumba n'osirika nkonaako twogere tulabe ki ekigenda mu maaso nze Sonko Muhammad mubeere bulungi Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 oba noti 7 8 29 52 155.